Bannayuganda mu nsi z'obuwalabu bakyabonaabonera ddala ensonga eno ey'okubonyaabonya abakozi ekyagaanye okulekeraawo ate era nga ne gavumenti zaffe ezireeta bannayuganda okujja eno okukola nabo bakyagaanye okuyimiriza ensonga eno. Nze luli nateesa ne ŋŋamba ensonga eno esobola okuggwa one on one or table to table ng'abakulembeze bonna basisinkanye ne batuula ne boogera ku ebyo ebiruma abakozi bwe baba nga bayina oba bwe tuba nga tulina omukulembeze alumirirwa abantu be, omukulembeze ayagala abantu be, omukulembeze ayagaliza abantu be, tekako n'okwagala eggwanga lye. Bino ebintu by'okutulugunya, ebintu by'okutta abaana bazze okukola bisobola okuggwa imbagirawo lwa nsonga muba mutudde ku ntebe ne mukkaanya nti bannange omwana yenna omunnayuganda anaafiira eno, omwana yenna anaafiira mu nnyumba ya mukama we twagala obwenkanya. Mwenga gavumenti bempadde abantu mugenda sasula ssente bweziti n'oyo boosi abadde akozesa omwana oyo agenda sasula ssente bweziti okukompasatinga famire. Ebintu ebyo baba basobola obiteeka mu nkola era bano abantu babeera bafa batya. Ensi nnyingi nnyo ezikoze ebintu binene naddala nga Philippines nze njenyumirizamu bakola ekintu kirungi nnyo. Omufiripayini okubonaabonera ku ddungu ebeera chance oba seekyo abanga tamanyi bumanya kyakkola kubanga ensi yonna zonna ze batwalamu abaana okukola waliyo ba agents abalwanirira eddembe ly'abaana inkesi abaana bano bagudde mu buzibu naye ffe Abafirika ekintu kino kikyagaanye. Simanyi oba kyekiremesa ebintu bino okugenda mu maaso. Simanyi nti oba abakulembeze baffe Abafirika be balimu okutya be batayagala kubikola. Simanyi nti oba baba bagulizaako ne babagamba bwe munaayingira mu nsonga zino eno tugenda kubamma emirimu. Simanyi kigenda mu maaso wabula nze ngamba ebintu bino bisobola okukola abaana obulamu ne babusevinga, abaana ne bakomawo nga balamu. Jazze eno okukola nabeera nga tatuuka mu matigga ng'obutambi buno bwengenda obbateerawo wano eno. Muganda waffe ono ali bamusaze Ekiso ali mu ddwaliro wabula nga bbiru emujjanjaba etuuse mu bukadde 3 mu something. Ngenda bbanga mbateerawo odiyo wano eno munnayuganda munnaffe ng'atunnyonnyola nandibateereddewo akatambi naye nga bwe mumanyi amateeka g'eno munnange naddala ku intaneti akatambi ako bayinza okukaddeyayo so ngenda kukabateerawo mu audios mubeere nga mukawuliriza bulungi na biki ebyogeddwa. Tomanya wande nnyinza okukateekayo nga wande kambasuubize wande tuyinza okukateekayo naye si leero kubanga kayinza okugaana okutuulako. Yenze Shila Adita gwe subscribinga osirike okwate ku notification bell osirike olinde bulinzi biki bye mba mbateerayo. Video we ziba zibanyumidde okomentinga temukyerabira, okulayikinga temukyerabira noziviewinga. Katusooke tugendeko mu katambi akoogerebwako ate era tukomewo. Tuli eno ku ddungu mu UAE embeera yamutabukako luli ne bamulongoosa naye tusaba buyambi nkuba omulanga kubanga biru y'eddwaliro gye batuwadde sofa eri mu bukadde 42 obwe Uganda, eri mu bukadde 42 obwe Uganda gy'emitwalo gya diramu 4,200 ate nga tukyalimu mu ddwaliro. Embeera egira n'etabuka ne bamuzza ku oxygen. Uno nga w'omulaba tuli mu ddwaliro, tuli wano ku Asta Hospital Mwalukusaisi, tuli Mwalukusaisi wano ku Asta Hospital we tuli tumazeewo ennaku. Embeera yamucyankalanako ku luli ne bamulongoosa n'agendako ne mukoma naye tuli wano tusaba buyambi bwammwe. Buli munnayuganda munnaffe gy'oli yonna otuwe ku buyambi, kyonna ky'onooba otuwadde tujja kuba tusiima nnyo kubanga tetusobola kweyiza biru nnene ate buli gye tweyongera okubeera mu ddwaliro wano kye tusaba tusobole okufuna engeri gye tusasulamu biru eno oba kiseera Mungu anaaba kituusizza ne bamuzza eka then obujjanjabi bulala abunaabufunira eka e Uganda naye nga tuli wano eno Dubai tuli mu Asta Hospital ate insurance card zaffe tezisobola kurikavalinga biru eno kubanga ssente zaakoze eki zasusse obungi. Kampani eyina ze yasasuddeko naye era tukyalina biru eno so nkuba omulanga
nga nsaba buli alinayo kyalina atuyambe. Muganda wange ono ye Diana ahimbisibwe yajja mu mwezi ogwokubiri wano ku ddungu okukola era tubadde tukola naye yafunyemu obuzibuzibu n'olubuto ne lwekyanga ne bamulongoosa. Nsaba Mama Fiina otudduukirire, omwami Kyagulanyi Ssentamu, buli munnayuganda munnange wonna w'oli ky'olina kyonna kibeera ennyongereza. Nsaba buyambi ku lwa muganda waffe ono, nsaba buyambi olwa muganda wange ono, ndowooza mumulaba wano wa waneeno mu Asta Hospital ku Alukusais tuli eno ku ddungu mu UAE. Embeera yamutabukako luli ne bamulongoosa, naye tusaba buyambi nkuba omulanga kubanga biru y'eddwaliro gye bawadde sofa eri mu bukadde 42 obw'e Uganda, eri mu bukadde 42 obw'e Uganda gyemitwalo gya diramu 4,200 ate nga tukyalimu mu ddwaliro. Embeera egira n'etabuka ne bamuzza ku oxygeni. Uno nga w'omulaba tuli mu ddwaliro, tuli wano ku Asta Hospital mu Alukusaisi, tuli mu Alukusaisi wano ku Asta Hospital we tuli tumazeewo ennaku. Embeera yamucyankalanako ku luli ne bamulongoosa n'agendako nemukoma, naye tuli wano tusaba buyambi bwammwe. Buli munnayuganda munnaffe gy'oli yonna otuwe ku buyambi, kyonna ky'onooba otuwadde tujja kuba tusiima nnyo kubanga tetusobola kweyinza biru nnene. Ago ge maloboozi g'abaganda baffe abali mu mbeera embi era ng'obulidde bayise Mama Fiina, bayise Kyagulanyi, bayise Abannayuganda yonna gye muli abasobola obbayambako okutaasa obulamu bwa munnayuganda munnaabwe ono gwe baasaze Ekiso. Munnange yeetaaga buyambi era nga bwe mukimanyi nti abadde mulwadde ne bamuteeka ku kiso. Bino byensiiba mbagamba temukkiriza kubasalaasala bintu bitalina makulu, tokkiriza okukuteeka ku kiso bagambe osookoddeyo ewaka. Omanyi ki oba bwe bakusala ekiso togenda kudda mu bulamu bwansi oba ogenda kulemala oba something else. Nze ngamba okuteeka ku kiso awo azze ewaka asinga mu bwangu. Nze amalwaliro geno malungi naye sigeesiga, wabula ng'ate mu katambi kanno kennyini ngenda kulabula mmwe mwenna bankuba kyeyo abeesiga abantu ne ssente. Mulekerawo okwesiga abantu ne ssente oba bafamire oba mikwano bamaama bataata. Nga lwaki ekinjogeza kino? Omuntu ayinza okungamba the only person you can trust with your money is only your parent or your friend or your boyfriend or anything. Naye munange, trust me, a lot of people have done so and then end up losing. I've done so and then end up losing money, losing friends and relationships. So in basaba banange sente zammwe mustereke. Don't trust someone with your money. Don't you ever trust someone with your money kuba tomanyi kigenda kuddako. Ngenda bateerawo akatambi kaneeno oba audios neeno muziwulirize enkuba kyeyo kyeyaguddeko, wabula nga bamugamba n'omugamba nze nsobola n'okukutta, naye ng'omuntu ayagala okumutta amutta lwa ssente ezize ze yakoze zaatuyanidde. Katugendeko mu katambi kaneeno ogenda kayigamu nnyo, beerako kyo tokyerabira naye kikwatagana ne ssente. Koddamu okumpereza meseji zonna ng'onsaba ssente kyenja okukola nja kukuvuma wejjuze n'ekyakujja n'ogende mu mawanga. Toddamu okumpa meseji neja n'emu
ngonsaba sente sizirina nkugambe sente sizirina koma wonzite jangonzite baba wana nti obusente bubamenya nnyo ne mufiira mukasana ne mutunkira mukasana mukwano nga tunaba kutunkira mukasana so sente sigenda zigwa mu mutima mulungi bw'onodda mu kabokisi kange nja kuwalabula nja nakkuloga ogira omanyiira naye mukwano nno gyebaleko kansuubira oli bulungi meseji gye wampa nagiraba naye mpulira babatenda nti bakadaama muli balogo naye ndoga so sente sigenda zikuwa namwe mutunulire ng'abantu be mubamuwa sente kati nina embuzi 6 mbolowooza ndunda embuzi zange nzijemu emiliyoni 3 miliyoni 3 pulasi mbu zisobola okuvaamu miliyoni 2 zewampulamu emitwalo 7 zintuuze endiga zange oba embuzi zange sijja kuzitunda bakadaama mwepanka kuloga mpulira mbu muli balogo mundogendoga ne bwe kuba kujja kunziika tojja bwe bakugambanga nti afudde tojja wezzeeko bulangiti obusente bugenda kunsuza nga seebase lwa busente ndowooza ndiga zange ndowooze n'obwo busente mukyo zo sente si nnyingi omanyi muyina empisa embi bakadaama muyina empisa embi ekyabajja mu mawanga gammwe ne mugenda eyo ne mumpugumira eyo mulowooza buli omugenda muloga ndoga nabulya ate sigenda bukuwa meseji ze wanzizeemu obwo obusente nabulya mu mutima mulungi ndoga oba nsibya omanyi muloga nnyo muyina egyo emimu emiwanvu kati bwe nabulya obusente olwo obusente bwe nabulya mbu olwo kiki ku mulimu ne bakugobaawo oba ne bikyuka nnyo ku mulimu era wasigala ojja funa sente zezimu maama newemba nalya sente za myezi emeka olwo ŋŋambe ntya tolina byoŋŋamba naawe tolina byonnyumiza nazirya n'embuzi zange ziri wano zikaaba ndwadde ndowooze ku mbuzi ndowooze ne ku busente maama nga nnaku yakika eyanjerekera sikaakumpola sente naye zo sente sigenda zikuwa ate ne bwe bakugambanga nti nfudde mukwano tojja kumbika tojja kuziika bireke ate onoogamba nti njogedde bubi si bubi awo soogedde bubi naye namwe mutunulire ng'abantu bemuwa sente mutunulire ng'abantu bemuwa sente olulala tompa bireke tompanga bireke lyo busente nina wenkuyita oba siina wenkuyita ekyo tokyerabira naye kikwatagana ne ssente koddamu okumpereza meseji zonna ng'onsaba ssente kyenja okukola nja kukuvuma wejjuza n'ekyakujja n'ogende mu mawanga toddamu okumpa meseji neja n'emu ng'onsaba ssente sizirina nkugambe sente sizirina koma wonzite jangonzite baba wana nti obusente bubamenya nnyo ne mufiira mukasana ne mutunkira mukasana mukwano nga tunaba kutunkira mukasana so sente sigenda zigwa mu mutima mulungi bw'onodda mu kabokisi kange nja kuwalabula nja nakkuloga ogira omanyiira naye mukwano nno gyebaleko kansuubira oli bulungi meseji gye wampa nagiraba naye mpulira babatenda nti bakadaama muli balogo naye ndoga so sente sigenda zikuwa namwe mutunulire ng'abantu be mubamuwa sente kati nina embuzi 6 mbolowooza ndunda embuzi zange nzijemu emiliyoni 3 pulasi mbu zisobola okuvaamu miliyoni 2 zewampulamu emitwalo 7 zintuuze endiga zange oba embuzi zange sijja kuzitunda bakadaama mwepanka kuloga mpulira mbu muli balogo mundogendoga ne bwe kuba kujja kunziika tojja bwe bakugambanga nti afudde tojja wezzeeko bulangiti obusente bugenda kunsuza nga seebase lwa busente ndowooza ndiga zange ndowooze n'obwo busente mukyo zo sente si nnyingi omanyi muyina empisa embi bakadaama muyina empisa embi ekyabajja mu mawanga gammwe ne mugenda eyo ne mumpugumira eyo mulowooza buli omugenda muloga ndoga nabulya ate sigenda bukuwa meseji ze wanzizeemu obwo obusente nabulya mu mutima mulungi ndoga oba nsibya omanyi muloga nnyo muyina egyo emimu emiwanvu kati olwo bwe nabulya obusente bwe nabulya mbu olwo kiki ku mulimu ne bakugobaawo oba ne bikyuka nnyo ku mulimu era wasigala ojja funa sente zezimu maama newemba nalya sente za myezi emeka
ago nno ge maloboozi kansuubira ogawuliriza bulungi saagala ogambe nti nno saawulidde saategedde ebintu nga bino bankuba kye tujja tubifeesinga mikwano gyaffe gye twalekayo ewaka baganda baffe be twalekayo ewaka bamaama bataata abantu bonna bonna be twalekayo ewaka bwe tutuuka eno bo balowooza immediately otandise ofuna ssente otandise okugaggawala so they're going to use that chance okukukozesa buli kimu kye baagala oli agenda kujja nga yeegonza olw'okuba kimanyi adete oli bweru naye tamanyi biki byoyitamu tamanyi ntulugunya gye bakutulugunyamu tamanyi we bakasaame katamanyi olyaki tamanyi obeerawo ki mu bulamu otya mu bulamu obwa bulijjo nakozesa ensobi olw'okuba gwe bambi olina guli omutima ono muntu wange ono maama wange ono sisita wange ono mukwano gwange aŋŋambye muwoleka muwe n'okwata ssente n'ozimuwa n'otuuka okuzimusaba ne mujjamu olutalo olw'amaanyi nno adite ebintu ebyo byali bintuuseekoko a person I really know, a person I really trusted, a person I really loved with all my heart, a sibling eyanzigulako olutalo over my own money olutalo ne lugenda mu maaso n'ayogera byonna byayogedde she spoke out her heart omutima gwe yayogera buli kimuli ku mutima ne bye nali munyiizizaako n'abiŋŋamba ne we yali oba yangulidde kakomo n'akanangira oba yali yangulidde ku ngato n'aginangira naye ate during the period of our relationships trust me I did a lot okulaba nti relationship ekola I sacrificed a lot I put in a lot of energy, a lot of money, a lot of time okulaba nze naye tusanyuka naye okuva lwe yakimanya nti nno ndi bulaaya n'alowooza nti nze ngaggawadde ngenda kumuyitako ngenda kumwesonyiwa ko ye kaasalewo atekewo olutalo what she wanted nze okuba nti nnyomba naye nze neefuula omusiru n'envumibwa nga nvuma okuva ku makya paka lwaggulu ate buli lunaku each and every day ate is the same person bwe nasindikanga ssente nafiisangayo emitwalo 2 nengamuwa nga talina kyagakoleredde just omugamba nzigirayo ssente ozintere ku akawunti esigadde zizo munnange nga mmanyi byonna byenkola byaffe babiri naye I was really disappointed abantu we batyo no we batutwala era bwe batulabamu nga tuli eno e Bulaaya balowooza abo bakikuba so njagala mwegendereze nnyo jjukiza bino ebintu bino eby'essente osobola okubifiiramu osobola okubiruzingiramu obulamu osobola okufuna damage yonna oba an accident oba omuntu asobola okupangira n'akutta busi okitegeera oba omuntu asobola okukusuula eddalu so be very careful okwewala ebyo abantu tandika obbagamba nti siyina oli akusaba omugambe toyina yes akusabe omugambe nti toyina oba muntegedde bakwano video eno webe kutuuseeko nkusaba okomentinga awo manye eki kyolowooza imbaagala nnyo consider subscribing kwata ku notification bell ejja kuba kuyamba ku buli wentekayo video imbaagala nnyo